Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi ballagha risala wa adala amanata wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqa jihadi. Twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okumalako volume yaffe eyokumeka volume eyokuna yine eweddeko. Tugenda kuyingira volume eyokumeka eyokutaano biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu kitabu kyaffe ekiyitibwa buku Iqra. Kino ekitabo by the way nga bwe nabagamba kino ekitabo kirungi nnyo okusingako ddala ku kiri ekya red. Kitegedde kitabo kirungi nnyo era singa onootugoberera singa onootugoberera ogenda kuba mwana wattu ofuna okwesiima kw'okuyiga okusoma Qur'an ey'ekitiibwa. Okitegedde ekigambo ekyo? Kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Qur'ani nti bakama baffe baabikwata ne babikuŋŋanya byonna ne babiteeka mu kitabo kino. Ogenda otuuka ku kigambo nga buli kigambo okola ki? Nga buli kigambo okimanyi. Okitegedde? So kati mbaniriza okuba nga mutugoberera tubeerenga tutambula ffenna okutuusa ku nkomerero ya kino ekitabo. Tubuzeeyo page ntini nnyo. Okitegedde? Tubuzaayo volumes ze page nga 60 something. Okitegedde? Just okuba nti tukutamu katini because temaga asoma biwanvu kati tubawe dakika 7 5 8. Okitegedde? Hakadha nabo kitu tubeebaza mwenna abatugoberedde okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomerero ya kino ekitabo. Naam, wano we tuli. Naam, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akoleki abatusiimire mwenna abatutaddemu ssente. Naam, ne mutugulira data tubeere online. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Nabaga nti zino dawsu zetukola zineza buku Iqra. Naam, neza Qur'an neza ki zigenda kubeera ku mutimbagano guno ila qiyam saa okutuusa Allah bw'anaayimizawo ekiki ekiyama. Ogenda kusigala oli mu kabuliyo naye nga akawunti yo eri mu kutambula. Ntegereka? Wallahi twebaza mwena abatusupportinga and we call upon other people to support us in this course inshallah tabaraka taala. Twetaaga ebintu eby'enjawulo okwongera omutindo ku wakaffe. Twagala kamera nga 3 inshallah taala. Kitegedde? Twagala laptop esobola okueditinga videos no ezikola graphics omulungi. Baziseeramu kyekituufu ziba millions nga 3 4. Okitegedde? Twagala ne desktop. Kitegedde? Itukoso kwa chokuti okola edit mu video zaffe zino. Twagala lights. Kitegedde? Twagala microphones zino naam ez'amapesa tuve okuzina eza analog. Okitegedde? So twagala ebintu bingi by the way. Bitwagala ebintu bingi naye tulina obusobozi butono. Era nga wamanyi munange tukwata mpola kati yemmwe Allah ayisiza kuffe nammwe okuba nga ayimizawo omulimu guno biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Enamba zaffe kweziri awo ku video zoyinza okukola ki okuyitako okubanga otuyamba ku mulimu guno inshallah tabaraka wa ta'ala. 0784 16580 0703574535 0752021317 ne 0761 020723. Namba ezo ziri manya gange biidhinillahi tabaraka buli omu amanyiwa nesigogera. Naam, poza bapya Muhammad Matovu ge manya gange abakatayongako naye tubeebaza okutugoberera era tubasuubiza nti insha Allah tabaraka wa ta'ala nga tukyalina obulamu tugenda kusigalako
biidhinillahi tabaraka wa taala nga goli mukabuliyo naye nga daluso eri mukutambula gye wasponsoring oba kamera gye wagula yakwata daluso eyo subhanallah wallahi it's a big investment gyoba okoze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tutwebaza bakade baffe bakama baffe batekamu sente. Mr. Mahadi barakallahu fika sebo sawallo ekitiibwa kusime ne Sheikh Abdallah Mbowa nawe sebo kutumideko nnyo saba Allah kunsimire ebitagambika ebitagambika wallahi kinene nnyo nsalo ekitiibwa kubaraki kyewakola akwemu bulungi Allahumma amin. So n'abala mufaaneko ng'abasajja abo banaye naam ne muntu bawezi ne dua temuzakala dua zino. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tusinkane mu volume eyokutaano biidhinillahi tabaraka wa taala. Amanya Muhammad Matovu Basora Studies go mukutu gwaffe tukozesa tulina emikutu egy'enjawulo ogusobola baguyita Basora Studies wa Basira Studies okitegedde gusomesa yasaluna eno gyolaba okitegedde guli ku TikTok ne ku YouTube ne ku Facebook okitegedde. Then Facebook waliyo omukutu ate omulala oguli manya gange Muhammad Matovu ogwo sinagukyusa nawo gusomesa Quran okitegedde. Waliyo n'omukutu omulala ku Facebook buguyita learn how to read the Quran your page nayo eriko ki yasaluna eri gye mmanyi obulungi ekyagenda maaso. Tulina omukutu ogwa Telegram okitegedde baguyita yasaluna al-Quran Telegram gye guli ku yasaluna. So ogenda kwekwasa wanti zino saaliyo ate yabikibi ate baali nze nali ku Imo nali ku X na gezako okutaka kugundi ku X naye nebigaana naye nanjaga yamba lombeyo muleme kweka mukwa kimwe kwase ekirala. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.